Webale nnyo muganda wange kubanga okyekuumidde wano ku The Buzz UG kyokola kyamaanyi nga bwe nkugambye nti olunaku lwa leero amawulire tulina mangi muganda wange amawulire mangi tugeza ku updatinga ku biki ebigenda mu maaso mu nsi yonna nga bwe kimanyi ffe kino ekintu ffe tuli banjawulo kubali bali bageza kukopa ffe naye ffe twabayitako dda naye bw'oba tunaba ku subscribing era ngenda kujukiza nti soko subscribing awo ku The Buzz UG onyigende ku kadde nekyaliwo oyo mugambe nti munayi bw'oba oyagala buli kimu ekigenda mu maaso kubeera updated toyagala kusigala mabega okimanyi nti abavubuka b'omulembe omutebife tugenda ne trend tugenda ne kiriko naye alina okusubscribing wano ku The Buzz UG wabula muganda wange leero tugenda kwogera ku Ronald Mayinja yomu ku bayimbi abayatikiriza okuyimba ennyimba ezirwanira omuntu wa bulijjo omuntu wa waasi naye kati wenjogerera ayimbidde mu 7 akayimba ke bayita akalulu akayimba kagenda okukozesa mu campaign Ronald Mayinja abantu okumumanya ennyo yayimbanga ennyimba ezogera ku bulamu bw'omuntu wa bulijjo ennyimba muri Africa tuli ku bunkenge n'ennyimba endala nyingi Ronald Mayinja ate abaddewo muyimbi wa maanyi tosobola kumubusa amaaso naye ate okuva Bobi Wine lwayingira mu bintu by'obufuzi bayimbi bangi abavuddeyo nga bamwegatako nabo nga bayingidde ebintu by'obufuzi kati entertainment n'ebyobufuzi bitambulira ku pesi y'emu Bobi Wine okuvaayo yayingira mu byobufuzi era mukimanyi bulungi yatandikira wali ku kya MP abantu ne bagamba tajja kumalako era naye yamalako n'abakuba bubi nnyo Bobi Wine bwe yavaayo teyasigalawo era yeyongerayo mu maaso n'agenda natandikawo struggle ya people power ngagezako kulwanirira omuntu wa bulijjo nalangira nagamba nti ngenda kulwanyisa government eno eri mu buyinza siri mu mativu nayo abantu ne bamwegatako mu struggle era yatandika n'ekibiina kye bayita people power kati saazi ne kiriwo Bobi Wine bwe yatandika struggle bayimbi bangi abamwegatako omuli ne Ronald Mayinja y'omu ku abo abamwegatako n'abantu nga bakimanyi bulungi nti ono y'omu ku bayimbi ababadde bayimba ennyimba ezifaanagana ne Bobi Wine zabadde ayimba ezirwanirira omuntu wa bulijjo wabula bwe yatuuka mu kibiina kya Bobi Wine people power ne NUP abamu ne bagamba ono omusajja yandiba mall yandiba mbega alabika mu 7 yamutumye abantu okuvaayo ne boogera ebintu bwe biti yavaayo n'atandikawo ekibiina kye bayita peace for all for peace n'agamba nti ekibiina kirwanirira abavubuka abantu ne bagamba babalamu ne bamutaddewo atandikewo ekibiina atandike okubuzabuza abantu abali mu struggle twali tuli awo ne tubiyulira nti ono omusajja bamugulidde emmotoka y'amaanyi yakabi mukimanyi bulungi nti emabega kwawo amawulire gafulumye nga galaga nti emmotoka gye bamugulira ate empapula ziri mu manya ga balamu abantu ne beewuunya ebyo byonna abantu be babiwulira ne bagamba nti ono omusajja mbega kituufu twali tuli awo omusajja ne tuwulira nti yagenze n'amiitinga President Museveni ne tumanya nti kituufu omusajja atuvuddeko omusajja ne tumanya nti agenze avudde mu struggle jukira naye y'omu ku abantu abavaayo ne beegatta ku Bobi Wine era naffe nga tukimanyi bulungi ono omusajja abadde ayimba ennyimba ezirwanira omuntu wa bulijjo n'agenda n'amiitinga President Museveni oba bamuwa akasente tumanyi naye era ebbanga teryali ggwanvu nnyo kabanga kali katono nnyo n'akomawo n'agamba nti bannaye nze omusajja mu miitinze tasobola kutwala ggwanga lyaffe mu maaso n'akomawo mu NUP n'agamba nti Bobi Wine amwanirize wabula bwe yakomawo Bobi Wine n'agamba bannaye muganda waffe Mayinja tumwaniriza akomewo abantu ne bagamba nti yes omusajja talina buzibu Bobi Wine ne bamwaniriza ne bamuwa ne kadi y'ekibiina era mu ebyo ebiseera bye walabiramu abasajja nga Dr. Jose Chameleone n'abalala bangi nga bavuddeyo banamboze nga beegase ku struggle wabula omusajja n'akomawo ne bamwaniriza bulungi mu struggle naye tubadde tuli awo omusajja tuwulidde nti akubye akayimba akoledde President Museveni akayimba ke bayita omusajja President Museveni nti tumuwa akalulu ye musonga zagamba nti President Museveni yalina vision yasobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso era emabega kwa yali yekweka nga bwomubuuza nti osupportinga side ki nga tavaayo naye avuddeyo openire n'alaga nti ye asupportinga President Museveni avuddeyo n'ayogera bingi ebimu ku bintu byayogedde agamba nti abantu ba NUP banywa enjaga bayaga tebasobola kutwala ggwanga lyaffe mu maaso bingi byayogeredde opposition oba ebintu bingi byayogeredde Bobi Wine ng'omuyimbi munne omuntu twandibadde tusubira nti y'omu ku bayimbi abandibadde basupportinga Bobi Wine kuba naye ennyimba zabadde ayimba ziraga nti government eri mu buyinza si mu mativu naye avuddeyo n'agamba nti nze ndi supporter wa President Museveni kati ezimu ku nsonga zaawayo agamba nti ye enyimba ziri yaziyimbanga ezirwanira omuntu wa bulijjo yaziyimbanga nga tebamusasula naye agamba nti kati enyimba zayimba nga kakayimba ka campaign kafulumiza President Museveni ke bayita akalulu nti bamusasudde ssente
nitwewunya nti kati Ronald Mayinja yomuntu gwe tumanyi nti yomu ku bayimbi abalina sente ababadde ne sente abakola da sente zaabwe nga tebazije na mu byabufuzi kati twewunya kubanga nti sente sawa zino ze zimutengudde omutima nava mu bannayuganda nava mu bantu abali mu struggle baganda benadde eno ewa President Museveni lwa sente banange nze newunya simanyi oba era ezo ensonga zezimu zetwogerako nti abantu kubamu abali mu entertainment industry yaffe yawano abalina okuvaayo n'abantu ababulijjo ne babalabirako nti kituufu tuli mu struggle tuli bubi naye era sente bo baliwo olwa sente ate ne sente nga bayina tulabye ebibadde bigenda mu maaso mu Nigeria abayimbi bangi bavuddeyo ba Wizkid ba Burna Boy ba P-Square ne beeyiwa ku nguudo ne beeyiwa ku kubo nga siba mativu ne government eri mu buyinza ne tugamba kati mu abayimbi baffe muli ku ki lwaki namwe temuvaayo ne mukolera wamu n'abantu babulijjo namwe ne mulwanirira ku mbeera y'abantu babulijjo kuba namwe embeera mugiraba naye kati abamu babawa sente ba Khalifa Mabalaba bayimbi bangi babawa sente ne zibawangula emitima ne balya mu bantu olukwe oba ne balya mu struggle olukwe kyekyo kiriwo muganda wange era wano abantu mbalaba abantu abasobola okuteekawo impact oba abasobola okuteekawo eddoboozi lyabwe government neeriwuliriza kyokka bavaayo ne bagamba nti end SARS bambala bu t-shirt nga buliko end SARS ekitege nga boogera ebintu ebikwatagana ku Nigeria naye nga ne wano waffe mu ggwanga Uganda embeera mbi abayimbi tebavuddeyo abantu bonna bali mu entertainment industry amalobozi gaabwe gawulirwa mangu naye tebavuddeyo okumanya nti nabo bajjayo eddoboozi lyabwe ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda simanyi lwaki nabye big eye yeka naye abalala simanyi kye baliko baganda bange tulina okwetereza mu entertainment industry zine sente banaye sente efuse sente akawogo kafusa akawogo simanyi lwaki abantu baba supportinze baba tekamu bwesigwa bwabwe mbadde mukola kosati zamwe ngoyo Ronald Mayinja abadde akola kosati za abantu nga bamusupportinga already abadde ne sente ze ng'omusajja ayina sente nga abantu bamusupportinga balaba ennyimba zayimba zirimu amakulu naye at the end avuddeyo n'alya munsi ye olukwe abantu abaliddemu olukwe abamusupportinga abamufula ekyo kyali ye Ronald Mayinja banaye nze nsubira abayimbi abalala basigaddeyo sente tezibatwala mitima oba sente tezibaleetera kulya mu ggwanga lya mu olukwe oba struggle olukwe musalewo ekintu ekituufu ate mu kaseera katuufu kyekyo muganda wange nze ndaba bino ebintu Mayinja byayogedde ku Bobi Wine ne struggle byonna byogeza nti lwakuba bamuwadde akasente naye amanye ekituufu ekiriwo sawa zino yesawa gye tulina okumanya nti tufokasinga teri kukola sobi muganda wange musawa gye tulimu abantu bali mu kunoonya kalulu abantu bali mu scientific campaign ekiriwo muganda wange era tulinze ennaku z'omwezi 3 lw'olunaku lwa Bobi Wine lwagenda okunominatingibwa tetumanye kinaabawo mu kibuga naye banaye temweyiwa ku nguudo kuba poliisi naye yavudde neerabula abantu abeesunze kola olunaku abagamba nti bagenda kuwerekerako Bobi Wine yeegamba nti tegenda kubawa chance tegenda kubaganya kati abantu mulina okweberera mu muganda wange mulina okwebereramu bwe kiba kyetagisa nti olina okusigala ewaka beera ewaka kuba musajja waffe bagenda muno munitinga ennaku z'omwezi 3 principal Bobi Wine kyekyo kiriwo muganda wange ate teweerabira nti obulwadde bukyaliyo bo bulwadde gye buli muganda wange bulwadde gye buli teekako masiki yo kuba abantu bangi tuze tufiirwa abantu bangi n'abantu abanene abali mu gavumenti batuvuddeko obulwadde bubatu tekiraga nti obulwadde gye buli bwa ddala teekako masiki yo era ne social distancing olina okwewala ebifo ebirimu abantu bangi kuba obulwadde businga okutambulirawo mu bantu bangi nga bakungaanye kyekyo muganda wange naye tukyagenda mu maaso tovaako tukyakuupdatinga ku bigenda mu maaso ewa Pastor Iga abantu bakyagenda mu maaso n'okumusabira era ajja kuba azikibwa ku weekend era bwe tusuubira ajja kuba azikibwa ku weekend naye tujja kuba tukuupdatinga wano ku the buzz UG muganda wange tovaako nze ne ttiimu yange tukyafumba More UG